bwino ku bwino tuyina mpapula ennaku z'omwezi 25 February 2023 natuula ekipapula olupapula lusoma bwe ruti Islamic University in Uganda. Kwata close up. Certificate of mature age aptitude test. Kati ekyo kiwedde. Eno senior 6. Kati eno senior 6. Eno senior 6 abadde babuuza naitula mu IU Islamic University in Uganda. Eno gye natuula Geoffrey Lutaya gye yatuula, Kayindo Tafire gye yatuula, General Ashande gye yatuula, Kusaasira gye yatuddeko bamutikiridde ne Seruga. Naye gyasoma alina kullo. Kandi yasomye n'amateeka okumanya nti nkulu nnyo osoma n'obwalo yange ogimaze. Mu Electoral Commission mu nomination okwewandiisa. Boba kubanga okwewandiisa kati baba na babawaaba bagamba nti natutteyo gundi endo ne banominatinga nga bo bakebedde kano aka expiry date tebakimanyi nti na enrollinga nagenda ku university ensoma kati baga bakozeseza olupapula nga luli expired essomo lyateekako nti lwe expiringa ng'ennaku z'omwezi 12 June 2025 ate nze banominatinze nga 23 era June 23 gwade mwezi ki gwali mwezi ya September kati bagamba nti yali expired by the time I was nominated. This was expired. It would be expired if I failed to any law to the university. Singata ina wekola kandi mwaka gwa kusatu ekirala nengenda mu National Council for Higher Education. National Council eno yebody regulatinga education gundi yonna mu Uganda universities izo nazo na degrees na bichi byonna eno njagala ogisome to have my academic documents equated and it was successfully equated. So we kitegeeza this is a certified copy which cannot get expired. Yemu kuzena wayo mu Electoral Commission baruwa gye bakuwa okakasa nti wasoma A level oba ekijenkana the Parliamentary Elections Act I certify in National Council yesembayo okunnyonnyola ebyobuyigirize ngabo laba Supreme Court yali certifyinga kino azgena mu UNEP nasasula nengenda kwa UIU ngenaku z'omwezi kakati mudangayo olwadoloza mafi ali mu kirasi osaga bobo ine ebiwaliko tewerega naye kakati awo wetuli Mathias Walukaga waliwo omutuuze naye lwakwa kalulu kano waliwo omutuuze era weruwisha eyavuddeyo bane musango sigwa Sseggona wadde Walukaga agamba nti eyamuloopye yali amusasuddeko ku lwa Sseggona nga ani amusasula eno gye yalinga akubira endongoye nga ayimba ku bivulu bya Sseggona ebya campaign nga sente ziyita moli oli yali amusasuddeko kitegeeza muntu wa Sseggona simanyi oba kati ne waba si muntu we yali abaddeko omuntu we simanyi genda masira kikiraga agamba yali amukoze eki amusasuddeko kuyimba ne bamugamba gende woli akusasula yasasula eza Sseggona kakati ekyo ng'okivuddeko baagi baali mu tribunal ku Monday ebaali mu tribunal ku Monday ne bawuliriza ensonda ziki zonna kakati ensonga yabadde ku mature entry ne expiry certificate kakati gundi ya expiry esooka egamba nti nno oluvannyuma lw'emyaka 2 expiry gye bamuteerako erinaku expiry before sooka olindeko expiry geno egamba nti oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'omaze okukola mature entry eyo bw'ota enrollinga kugenda ku university oba olina okuddamu n'otuula buto mature entry eyo kakati akalipo abamu twali tusooka twali tulowoozaako nti Walukaga lwe yamala okusoma mature entry eyo yafuna mature entry eyo teyagenderawo okukola ki ku university kyokka ate ne bw'aba teyagenderawo ebadde erinaku expiringa mu guno omwaka ate ng'olwedde ali ku ki ku university kitegeeza nti obudde kuba yagisoma gikola 2 mwemeka? mwesatu
kakati ekyokubiri ekyabaddewo nti bw'omala okufuna mature entry n'ogenda ku university ebeera eyimirirawo nga mpapula zo za senior 6 ekyamazima ebeera equivalent yaki ya senior 6 kitegeeza nti n'osobola okugitwala ku National Council of Higher Education ne bagiyikwetinga nga senior 6 era Walukagga bwe yagenda mu kutwalayo gye yatwalayo ne bagiyikwetinga nga senior 6 kitegeeza nti yatuteyo diguli eno gy'atannamaliriza kaakati awo ebibuuzo akalipo bannamateeka akayinza okukuba Walukagga kali ludda kubanga by look of things buli kimu kiringa bwe kikola ki bwe kiri naye na mu byonna mbajjukizayo ekintu kimu mu abaana senior 6 esigala eri senior 6 bw'obanga ogitudde nga senior ki senior 6 senior 4 esigala efaanana nga senior 4 oba ogitudde nga senior ki bwaba bazadde bo sente bazikuwadde genda osome obudde bw'omala kusomera obutono nnyo okusinga obudde bw'ogenda okumala mu nsi mupapira bwerere Bawalukagga bo it is a different case kuba naye eriko emyaka n'amala n'akola senior 4 n'ava mu kyalo n'ajja e Kampala n'ayiriba n'atandika okuyiriba batono abalinga ye abakirowoozaako kanti kanzireyo nsome oba n'ebigendererwa okitegedde bulungi kitegeeza ye Walukagga ng'omuntu abala batwala n'obudde bagamba katubijingirire n'agamba kanfune empapula z'omuntu zinkyusize so kitwalira omuntu okubanga ayina kyayagala nekyanoonya okugamba nti kaŋŋende nnoonya empapula ezaki ezange fe tulinako omusomesa yali atusomesa math yatugamba nti ku nsi tewali kintu kizibu nga kusoma bukulu kubanga oba olwana kusoma bibyo ng'ate n'abaawaka nabo bakuvuga biki bibyo so kati katulinde tulabe tribune egenda kukola ki kusalawo etya era kino constituency kibaleka kitya bakyali ku muzuuli kuba empapula ziri varied kubanga ndabayo abantu bagamba nti ate kano kalina engeri gye kongera okuwanika no katya nga ekisaanyizo kyange ekya senior 6 kyebekyagamba kalina engeri gye kamwongera omumukola ki okumuwanika kamuwanike kalina engeri kamuwanike kale awo nga tuvuddewo kino kibuuzo njagala kukitwala eri ba RDC n'abakozi ba